Kati esigadde ennaku 8 zokka ekisaakaate kya maama Nnaabagereka ekiyindira ku ssomero lya Homesdalen egayaza okukomekerezebwa nga kyatandika ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde. Nyabaghole w'obusinga bwa Rwezururu Agnes Asimawe Itungu akyaliddeko Abasaakaate ku ssomero lya Homesdalen Primary School egayaza gye bali mu kubangulwa bw'atyo n'atendereza emirimu amakula egikolebwa n'amaanyi Abasaakaate ge bataddemu okuyiga ennono zaabwe. Our tradition places the responsibility of mentoring the girl child to her mother and her paternal auntie, which here we call Senga, while the boy child is mentored by his father and his maternal uncle. Onatendereza emirimu egikolebwa maama Nnaabagereka ng'ayita mu Kisaakaate n'ekigendererwa eky'okubangula abaana ba Buganda wamu ne Uganda yonna. I bring you greetings from Obusinga bwa Rwezururu, and especially from His Majesty Omusinga Charles Wesley Mumbere. I thank Her Royal Highness the Nnaabagereka for her resilience and endurance of the challenges she faced in establishing and sustaining the Nnaabagereka Development Foundation. Wabula bw'abadde alambuzi w'Abasaakaate wamu ne bebayize, Nyabaghole atendereza nga bwe kiri eky'omugaso ennyo okukuliza abaana mu nnono wamu n'obuwangwa era n'atendereza ng'omulamwa gw'Ekisaakaate ky'omwaka bwe gugamba. I ask you to be ambassadors of Ekisaakaate. Go and preach the very good cultural values, our norms, our culture is so rich. When we cook, I have just learned how we cook matoke, how we cook the luwombo. Ssaabagunjuzi w'Ekisaakaate ky'omwaka guno Oweekitiibwa Dr. Lukwago Rashid agamba omulimu bagukwasiza maanyi era Abasaakaate bayize bingi. Nkakasa abazadde nti gwe omwana bw'akomawo tufune ekikopo kya caayi awo mutuule wamu mwogeraganye mugambe kati ndi akakeeka ako ng'ombuulira agenda kubuulira ebintu nga bw'asomesa banne agenda kubuulira ebintu nga naye bw'akusomesa ate kyenjagala okubategeeza naye mufuula omugunjuzi w'awaka. Bo Abasaakaate batutegeezezza bye bayize mu Kisaakaate era beeyamye okubiteeka mu nkola. Kati tuba tufumba oluwombo olina oteekayo amatu gonna ng'owuliriza ssenga oba kojja kyagamba kubanga sitepu ezirimu ziyinza obba nga bw'oba towulidde bulungi ziyinza okukulema. Twayize public speaking mu klaasi yange kale nga batugamba engeri gye tusobola okwogera mu bantu. Njigiddemu ebintu bingi okugeza nga coding n'enkozesa ya intaneti. Muhammed Katabira, BBS Telefina.